Kadama TV amawulire ge tulinawo siga ssanyu. Kiteeberezebwa okubeera nga Kadamu gwe mulaba mu kifaananyi gwe bayita Martha yafa, ng'amawulire ge baali bagezaako okubeera nga tebagateeka public nga baagala kubeera nga bagakweka. Kiteeberezebwa okubeera nti boosi we agamba nti Kadamu ono yali adduka mu kiyumba, bwe yali adduka emmotoka n'emutomera n'afa. Emmotoka ye yamutomera ne bamutwala mu ddwaliro, bagamba nti yafiira mu ddwaliro. Footage ziraga oba kamera ziraga nti Kadamu ono yali adduka okuva mu nnyumba. Boosi we bw'atyo bw'agamba. Tugenda kubeera nga tubawaako mukwano gwe abeere nga annyonnyola ku nsonga eno. Kye tubagamba nti waliwo bakadaama bangi, oba waliwo bakadaama abawerako abafa naye ne batamanyika. Ate nga n'okunoonyereza tekubeerawo, okunoonyereza kubeera ddala kutono. So twagalanga bane buli bw'obeera ne mukwano gwo mugezengako okubeera nga mwekyekingako, mwebuuzengako, n'abantu baweeko information ebeera ekukwatako. Kasooke tuwulize mukwano gwe kikyagamba ku Kadamu ono gwe bayita Martha. Bulwaza waffe, taata waffe, mmwe abatulwanirira, wasuze otya mukwano? Kansoobere nti wasuze bulungi, Mukama akukuumye bulungi. Naye tulina munnaffe yafa, yali akolera muno mu Saudi. Genda kusindikira ekifaananyi kye. Omuwala ono yafa. Omuwala ono twali naye ku ofiisi nga twali naye ewiikisi 3 n'ennaku 5. Omuwala ono nze nga yagamba ennyumba eyali yamutulugunya. Ennyumba gye yalimu yamutulugunya nnyo, netuuka n'okumusamba omugongo gwe ne gwonooneka ng'abaamu amazzi mu bitundu bye ebyekyama. N'aŋŋamba sikyayagala kukola, njagala kuddayo Uganda. Naye embeera y'ofiisi gye twaliko, kuba nayo nkyayongera okufuna bwino mu baali be yalinga nabo, mu mbeera y'ofiisi gye twaliko naye erabika nga yamuzaayo mu nnyumba eyo eyamutulugunyanga, kuba amawulire ge twafuna ku Mande gaalaga nti ennyumba eyo by the way yali talina ssimu. N'ampa essimu ya mwannyina. Bwe yampa essimu ya mwannyina ne nkola ki? Ne njogeranga naye. Bwe nayogeranga naye n'aŋŋamba munnaye Masa yaddayo okukola naye ennyumba gye yaddamu okukolamu ye yamutulugunyanga. Ati naye Martha tumusabire busabizi. Ati simanyi mwannyina ze mbeera kati gy'alimu. Taata w'omwana oyo yafa, maama w'omwana oyo yafa. Bw'onaaba ofunye odiyo eno ogiwuliriza, bw'onaaba oyagala okwongera okufuna ebisingawo, ojja kunsaba namba ya mwannyina eri ku WhatsApp, nja gikuwa, ali Uganda. Ofune bwino, kubanga oyinza okugamba nti oba mbika munnange empewo. Nedda, nga waali nedda, ojja kwongera okufuna ekikakafu. Muganda wange n'addayo mu nnyumba eyo, yali afuuse nga muganda wange, kuba twali twebika blanketi emu nga tusula wamu. Nja kwongera okuwa ekifaananyi ekirala eky'omwana gwe baali naye, ne bw'onaaba oyagala namba ya muntu mulala, nja kwongera ogikuwa oyongere okufuna bwino. Ebiseera bwe baggalirawo amawoofiisi, abantu ne beekalakaasa, ab'e Uganda nga baagala okutegeera ekifa ku baana baabwe. Ne bakola ki? Ne ngamba omuvubuka ono mwannyina omuwala oyo, ne mugamba okimanyi, Mase tumaze ekiseera kinene nga tetumuwuliza. Genda ku ofiisi eyamutwala, ogifoosinge
eno nye Martha waali oyogereko naye kiseera kinene eiza ayinza okuba nga gyali mulamu eiza okuba nga yafa ku bibiri. Kyendowooza nti omuntu ono omugenzi yeyali anjogererangamu ndigenda otomere mwanyinaze nina obuzibu buno na buno kuba yali yampanze enamba ya mwanyina. Mwanyina n'agenda ku ofiisi eyatwala oyo omuwala n'akubira baida yakuba bukobisimu omusajja n'atamuddamu n'agenda n'amugamba yakugambye ki yagambye mbu ajja kwogera nabo newayitawo ennaku bbiri nemugamba ddamu oyogere naye. Omusajja n'awandiika ebbaluwa ng'awandiikira ofiisi ye Saudi ebbaluwa agisaba enoonye boosi wa Martha waali. Mwanyina ayagala kwogerako naye atudde ekiseera kinene nga tayogerako naye. Ndowooza abadde wayiseewo ewiiki emu nga tebannaba kutuwa mawulire gafa ku ki ku Martha. Nemuwa enamba ya Calvin nemugamba yogera naye. Yayogera naye ku WhatsApp. Ndowooza Calvin yali bize essimu n'atagiraba. Nenziramu nemuwa enamba za Calvin eza Uganda nemugamba yogera naye nti mukubire essimu omubuuze wawaali ogendeyo omunnyonnyole otwaleko n'ebimukwatako ku mwana oyo. N'aŋŋamba gendayo ku Mande. Ku Mande alabika omwana ono yafuna obuzibu n'atasobola gendayo. Manye alina emirimu gy'akola asiba ttala zo ayinza okuba nga omugagga yali amuteese ku nninga njagala ennyumba yange ogimalirize. N'agenda okukola. Yali ali mukola saa 8 ng'awulira omusajja ng'amugamba yebaleko William nti kale oli awo nti gundi omumanyi ati mumanyi oli awo ne maama we nti nedda maama waffe yafa ate taata naye taliiwo yafa. Olieko awo ne muganda wo ati ye ati naye tuulako wansi mpulira abantu bangi nnyo. Ng'amugamba nti tubadde tunoonyanga mukwano gwaffe ono nga tetukyamulaba ku sisitimu naye tumugenza okukizuula nga yafuna akabenje naye teyasobola kukawona yafa. Kiraba naye keera ku makya ojje n'ebimwogerakokko tusobole okukola ki okwongera okufuna obujulizi tusobole n'okulaba tukufuna engeri enyigiriza ofiisi eyamutwala tusobole okulaba nga omuntu ono tumuggyayo. Kati lipooti eyo okutegeera nga yafa twamala kunyigiriza boosi we ne tulyoka tutegeera nga yafa amaze omwezi mulamba nga yafa. Naye boosi mukulu taata waffe boosi bw'abeera nga yali yategeera omwana oyo nga yafa omwana oyo alina ofiisi gye yamuggyako. Ofiisi eyo emanyi ofiisi y'e Uganda omwana oyo mwe yaviira. Lwaki tebaatwala buvunaanyizibwa ne bakola ki ne babikira ofiisi y'e Uganda nti omwana ono yafuna obuzibu buno na buno. Ono ey'ofiisi yennyini yeyagira ki yeyayogera na bali abaakubira ono mwanyina ono omuwala essimu beefuula mbu kibiina kyekyeki ekirwanirira nkuba kyeyo bakiyita Workers Voice. Kiri simanyi Mmengo simanyi kiriwa mwe mubitegeera bakiyita Workers Voice. Era babadde bansindikidde ekipapula naye ndowooza ensonyi zaabakute nga tugenda kugamba nti no bano bali kutunoonyaamu ssente ng'okukiyingira $10,000 ne bamala ne bakisangulako ku nnanga ku ssimu yange mangu. Waaliwo n'omuwala omulala era bwe twali naye oyo mukwano gwaffe eyafudde naye naŋŋamba nange bakinsindikidde kuba ono omuvubuka yawaayo enamba yaffe ng'ayagala nga basaba abaaliko n'ono nga basaba tubaweeko obujulizi ku bye yayogeranga embeera gye yayitangamu mu nnyumba omwo. Omwana aba atya mu nnyumba
ne mumuzzaayo. Bingi taata naye bw'onaaba okyayagala naye kye tusaba kankusindikira ekifaananyi kino. Bw'onaaba oyagala enamba ya mwannyina ngenda gikuwa ng'olabye odiyo eno gy'owuliriza, ngikuwe osobole okutegeera ng'omwana ono yafa. Tusaba mututeekereyo ebifaananyi bino, tusaba otuteekereyo ebifaananyi Abannayuganda bategeere munaabwe nga yafa. Kuba bali bagambye abawakazi voice mbu ebyabwe babikola mu nkukutu, ebyabwe tebiringa bano abateeka mu public ne bateeka ku YouTube, ensi neeraba netegeera buli ekiriwo. Abaana abamu banaategeera batya nga munaabwe yafa? Gavumenti enaavaayo etya okutegeera ng'abaana babonaabona ne batuuka okufa myezi emeka ng'abantu baabwe tebategedde? Okiraba, ffe betwagala mutangaaze gavumenti, betwagala abantu abannamawulire bategeere nti abaana babonaabona, omulanga gutuuke ku gavumenti. Ebyo byetwagala. Ngenda mukwano kutandika kukola naye bw'onaaba ofunye odiyo eno nsaba onziremuko ntegeere nti oli wamu naffe. Bw'onaaba oyagala namba ya mwannyina ngenda gikuwa. Kankusindikira ekifaananyi. Yoyo omuwala bamuyita Martha naye erinnya eddala mwannyina yalimanyi. Onaaba kubuuza ojja kubuuza mwannyina nti omwana ono baali bamuyita ani erinnya, akunnyonnyole okakase nga byenjogera si bya bulimba ng'omwana ono yafa. Mukulu Kadaama TV boosi yagamba kamera zaalaba omwana oyo ng'adduka n'afuna akisidenti. Kamera ez'omu nnyumba zaatambula paka mu luguudo omwana oyo gye yagenda. Kamera ezo zaali za ku kkubo ezaalaba omwana oyo ng'afunye akisidenti. Ye yali adduse mu luguudo. Abantu baategeera batya nti oyo ye mukama we, alyoke awe lipooti nti omwana oyo yafuna akisidenti? Ebyo twagala okutegeera. Naye lwaki batubuzaabuza nti ebintu bino babikola mu nkukutu? Omunnayuganda tebamuyisa enkoko nti ejja kufuusuulayo busuuzi mu kasasiro. Boosi ajjawo obuvumu obusaba namba, kuba waliwo omuwala omu muntu oyo omuvubuka mwannyina omuvubuka omwannyina omugenzi oyo naye yamunnyonnyodde aye ali oba abeera Jordan, alabika akolera Jordan, n'amugamba n'amunnyonnyola ng'omwana ono bwe yafa.